okola kyamaanyi okubanga okyekumidde ku Progen Media TV ekuwa amawulire agakagwawo. Olwaleero tukuleetedde story ya mwana muwala Rema Namakula. Fenna tukimanyi nti Rema Namakula emabegakaawo amawulire gafulumye nga galaga nti atunda emmotoka ye ekika kya Prado TX UAZ 63Q. Era amawulire galaze nti galina bondi mwe gagirabye ng'etundibwa. Olw'ensonga ezatuukawo nti fenna tumanyi nti Rema yayanjula Dr. Hamza nga 14 Novemba wali e Nabbinge Masaka. Era omukolo gwali gwa ssente empitirivu nnyo. Ekintu ekyaleetera abantu okubeera nga beebuuza engeri Dr. Sebunya gy'akikolamu okuba nga asobola raisinga ssente ezo. Naye ate allegations zagenda ne zifulumya nti mwana muwala Rema Namakula kiraga nti omukolo yaguteekamu ssente ezo zonna empitirivu. Era nga essaawa zino ali mu kutunda ki? Ali mu kutunda mmotoka yeeyo. Ne manager we gwe bayita Kayemba afuddeyo n'atangaza ku nsonga eyo. N'agamba abantu nti emmotoka gye mulaba mu bondi si ya Rema Namakula. Namba gye mulaba awo si ye, kubanga Rema tasobola kuvuga mmotoka we zityo. Alina emmotoka esinga ku eyo TX. Era abantu abasinga ababadde bagamba nti Rema atunda emmotoka ye, ekintu ekyo kikyamu. Ate n'avaayo n'agamba nti buli agamba nti abanja Rema Namakula yeetaaga aveeyo mu lujjudde. Come out publicly ogambe nti nze Rema mubanja. N'agamba nti talina muntu yenna abanja Rema Namakula. Era balekerawo omusalako ebigambo era omusibako ebigambo. N'abagamba era mwetegeke mulinde kimu munalaba embaga weenaabeera. Kuba si bigambo naye ng'ate ffe wetutambulatambulako eyo mu field. Rema ono wewegendereza nti Rema akola nnyo emikolo, akola nnyo embaga, okwanjula okwo. Naye omukyalo ono yali akola okwanjula kumu. Wiiki ng'akola okwanjula kumu oba embaga emu. Naye twagenza okyegendereza nga Rema Namakula akuba emikolo egiwera ng'esatu mu lunaku. Ekintu era ekyaleeseemu obuzibu eri abantu bagamba Rema saawa zino afiirawo, ayagala gatta mabanja. Kyobola nti asobola okukola embaga esooka n'akola ey'okubiri mu lunaku nga lwe lumu. Naye nga ekyo si kibi kuba mukyala mukozi, era ffe tukimusiimako. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala kuba nga mukyekumira ku Progen Media TV. Subscribinga olikinge amawulire mangi gakyajja.